Inside Story Uganda, real source of political updates. Okweyongera kw'emiwendo gy'ensimbi enaddala muwanga ag'ebweru dola yatuuse ku 14 pawundi 5 mwakwatakuba ne muwomu investors abatunda ebintu byaffe nepotism bwatyo bwakola singaako wanaffe twalimu naye nomuwa omuntu omu one person ekirese kino okuba tetulina kyetu exporting okufuna dollars tetulina okujja kufa abatunda ate mwanyi zino zetutunda mwanyi nazo era ziwulira vulugu kati Latin America ekomyewo Vietnam ekomyewo nabaga nti buli omuba n'obusirusiru nga bwe muyina wano okwefitina okukola eno gurupu yo temanyi international relations nti odidde kasooli omutaddemu kasooli empeke zennyini zenfu nze mulima nasezewo muwangoko kuba nabategedde bwamala mu nyumba ewiiki ezi afuna obuwuka ajja nabwo ne bumulyamu kali akantu magundi temujja kutubba naffe tulina akiri that's the pure primitive capitalism kati yereetedde eno inflation okubaga y'amaanyi inflow abantu mubakwatira ku airport bannayuganda abajja eno babagula ku airport babaga nti ewaffe etuweereza sente zimbenyi babakwatira ku airport kanateri many cases abankubira amasimu nga babakwatire ku airport yes nebababba bonna kati bainvestor betuleeta mu Uganda sente baziteekawo bafere anti mu East Africa omuntu abuuza nti sente neziteekebwa nti Kenya is stable, Tanzania is stable, Rwanda eriyo dictatorship naye teri nguzi wano nga badduka kuba president w'eggwanga tayinza kalinakalema amunitaringe bali buli muntu ategeera nti ono amagezi gamuweddeko yes kuba musajja omukazi omu yagamba abaana be nga babbenva nti ziteekamu obutwa ekiro ne baga nti alimba ate kumakya tuziira tutya butwa bujjamu ati kakati gwe kigamba nakalema afuuke minisita wa environment ekyo kiggwe wa investment oba kwata nakalema omuteeka mu investment authority naye leka kuddira kugobango bano baseka busisi nibaga nti kakatono bano abazirya bamanyi batasobola kukwatako bwe balaba nakalema nga baseka bagamatira bwatugamuweddeko ono gamuweddeko kati gamuweddeko batasobola tukwatako nabaga nti okutuma omukazi ow'eggume nga takuwa ekitiibwa ng'abagenyi bazze gwe genda ofumbe bavayo baga tuligenda balancing kubanga jakuba tolina mikono kakati nkubuulira nti okujja kuba nabalina half nagisi who are hired if you hire me nga nina brain nkiteeka mu brain nti office ezifuna sente zezimu eya president eya vice president eya chief justice eya prime minister eya speaker eya deputy speaker ezaabwe eziriwo eza buli lunaku ne balese wano kompia ne batugamba neya Ssenyonyi efuna 3.6 billion shillings kompia ziri endala ezawinyi ddolo ate bantu baddayo na ku supplement ne winyi ddolo naye atambula ne mukazi n'abaana be bana bona atambula nawo mukolokolo nagendeko ne ku holiday yeyabyeteerawo n'abaana atambula nawo sentongo half nuggies half brain akasajja kabaita sentongo ate yakola half nuggies half brain. Don't if you have problems with this woman, don't target her. You will make her a victim. Once you target somebody as an individual, afuka victim. Naguba. Ngamo hozi mukubye na afuka powerful. Nanyini nso okubera omukobola mbwebona. Nkaka ntupulukula. Jakemu benefit over mutte. Nawe waguba. Yes, more very powerful. How you invested in the public. Yes. Kakati bano bakola mistakes. Soko jeyo alwanyise enguzi ajeyo offices zonna zebawo. Ziba wa sente zine. Yes. Kakati ne tubuuza ono speaker does she deviate ku sente zebamugamba okukola. That's the reason. Tibakugamba okudonatingira church wazimba nyumba yo. Imperative. Nebo nabalina sente zidonate. Iringa state. Why do they have money to donate? The government services zafa. Kati sente nena banja ina zakabako buli omwayina banja mulaba nama chief justice ina zakabako naye zikabaddio bonna bazikabaddi kubanga service nti buli mba muyikira ekitegeeza once you fail to deliver
people pounce on you. That's why everybody is going into politics. Why? It's easy. Politics is easy. Ekitegeeza ne bana opposition bonna balina bagenda kulya. Ekyo kyakubiri. Ekyokusatu. This when they are arguing as if this speaker or president, as I used to say, do they storm national conference ne bajjayo sente? Sentongo half nuggies half blaze. Sentongo yakola. But bloggers kali okwo. Kaswaze ekika kyekyo half nuggies half n'amazzi half n'amazzi. Amazika n'amazzi muleke musonyi. Nidda n'amazzi usenge mass communication okuvumira ddala n'enkuteekawo. Kakati ekyokubiri kikimu. Was this man approved? How do we, what's the process? The budget is formulated by a committee, the Minister of Finance and the President endorses. Sente zonna zayisibwa President. Yazikiriza. Ati Minister of Finance, sentongo, omutwe gwe n'amazzi. President yaba Minister of Finance. Minister of Finance. Minister of Defense. Byonna yabeera. Ne Kampala. Ne Minister of Presidency. Nga President alina ebintu bingi. Kati sente zino yaziyisa. Kati sente these blockers n'amazzi. Yuwa amazzi. Baleke tubavuma ku Tamale. The public must know, they incite the population. Bali ku social media. N'amazzi. Bali ku social media. You say the blockers n'amazzi. Because how do you process this money? Unless the money was not budgeted for, no deviating akuwa ku sente zitakuweebwa. That's why people go for supplementaries. Neka daga sente zona yali azina. Yenga tiyagabanga. Zaliwo. Ngate zalabikanga nnyo. Ye anti the system is different. Kati yatambulanga ko mu helicopter ngani agisasula. Nibaka tuzimbi n'okuzimba hotel, tuzimbi ekifo. Abana baffe mu tuna baleta ngo bayonsesa mumugere kusasula nibu ngo bizimbi webiti. Ezo office bazime kankubuli. Ebongereza MP abere n'abasira nti bana. Minister Mukaga. You think these are educated people? Abere ne Minister of African Affairs, an assistant. Nenga bakola. Sibi bana baffe. Democracy is expensive. Nti tunuli ya Tanzania, ina Zanzibar government, ina mainland government, ina union government. Federal is expensive. Democracy is expensive. Kakati eze motoka zolaba, eziwerekera ku speaker, eziwerekera ku deputy speaker, zinywa mazzi. Sente zifaawa. Ziri ku budget yeyi. Kankubuli tiwali kibalibwa mu nsi. Once a state becomes a state, you cannot have a leader before the surplus level. Tewaba kabaka. Nilwaki pali ati kubuli state bwe bagizimba ti surplus level. State ebera ku surplus level bosoma sociology. Surplus level. Nti president yenyonyi enywa omufuta ga sente mbaga. Mayitirivu. President bw'abaanyi najalaga ambabulire. Security ebera spread. Bayizoga enyonyi developing technical problems. Ne batuula ba experts. If it develops mechanical problems esobola kugwawo nti Ghana muteekayo contingent y'abaserikale. Ne bakoma ku kisaawe. Ne babeeraawo. Gyagenda okulifiweringira. N'ate singa amafuta ge bataddemu. Can you calculate a state? Tosobola. Oyinza okubala sente zerigula ku lutalo lw'e Congo. Tanka omanya amafuta genywa. Ono musajja bwe yafosa abonga ennyonyi awo nga muli ku kisaawe Kololo. Mugaali yabijanjalo na kawunga. Buli mefuga n'amazzi. The bloggers in amazzi. They need to be educated. Ago na amazzi. Neka kati sente zino zo. Tanyewanga. The moment somebody you are joking ani ku bantu ani kuva kuziba state house bene mumalawo. The moment they ejected the 5 billion, going through my department, I became a madman. No, wafuka mulalu. 5 billion is item. If this man wants to access this, it should go to new nswera amazi. Omwana omujozi gye batwala ekidoli oba poti era kikubereyo n'akiniyamu ne bwe naligenze kubadde omukulu yali ngoberedde nanniyamu nalaga wange kwebaka mukatabani wa miri ewaffe kitanga nkima kitange nawulira nalipoti nze mu office ya advisor ankima yazi right to call me yatugamba mubanga abasirunja bakima sakubira nti bugirisa ekima abaana be nti kitanga kanti nange nkola nti nandosa mu kiroto nti okola nti ne bucha mani amana bagaba daddy bakola na nswera mas akutwala nkola ebirala naye nga sigenzeeyo akutwala kitanga nkima
nange wange nina enjegere bbiri buli maka gange gali ana enjegere 8 kiki kendyogera ebyobusiru nga bansibireeyo ewaka nga nvudde ku TV gyendaga nga nayogedde ebyobusiru nabawa omukisa bansibireyo that is wamusibye aswaza family bakutya buti nidda tebandibadde tebakusiba nga bansiba njogera ki ekyobusiru abaana bange nabagaa nti ati bagezi nti kasamba ku TV nga njogeddeyo ebyobusiru amaka mwentuukira kukamba toddamu kutuswaza toddamu kwogera bya busiru ng'ate wayogeranga byamagezi omanyi abaganda balina bakiyita bata Parkinson disease America obukwata abakadde mbu yakwata ku mukoso yabo okukankana abaana bange balina powers okunsibira gyentuukidde owagira sente zino okubeera zaabwe ng'eggwanga bw'oba okuba tokuba ki if you are targeting among for political reasons mention it and you have failed kubanga bonna bazikola ki bazifuna how much money does the deputy speaker's office get zizino bilioni 11 mu bukadde 3 ezo zonna baziteekawo approved by Museveni ziri mu budget kakati Museveni teyaziraba nga aziyisa ziri mu budget. This money is contained in the budget unless you tell me kati nolaba Betikami naye Betikami wali badde wawumula dda kuba osiriwadde nnyo naawe omutwe n'amazzi hafu n'amazzi naye bamutwe n'amazzi why let me tell you when do I make accountability bwompa sente z'embaga ozimanjadde ng'embaga ewedde yes these people have a financial year mwebabalira odiza jeno n'afulumya engalabi yo gizunziza ki ebitono bikulemye okwata binene people contacted omutwe n'amazzi hafu n'amazzi yes I have to abuse these people kakati ono nkugambye nti kyolina okukola kulinda auditor general n'obalinda mu June wa next year financial year n'obabala kakati bamwe bamala okubabala mu financial year ne mugamba sente ziyitiridde nnyo mu butuufu sente reduce it kubanga bw'otunulira biliyoni anti reduce it zibaddeyo nga temukola ki omanyi nabaga nti malisi sente ngo n'amazzi agali mu mutwe bulokazi n'amazzi Betekamya n'amazzi kubanga anti mbagambye bebazeeterawo this money is approved parliament yaziteekawo ate parliament ekumanya Betekamya n'amazzi nnyo parliament esobola n'okwesonyiwa akakiiko parliament erina powers okusonyiwa akakiiko ka parliament akabagenda nga buziza billions bamusonyiwa n'avayo nga aniguuka ne bakwata babyandala ne bakwata baani ani yaniguuka kajina yagenda mu parliament aga nti ezo zabulya muzenva billion nagenda nga nganda amuwanye nnyo ntikyobule I don't respect those people kajina kyeyavaayo ne bakwata ababbi obutono ne bakwata babyandala abaali asereza kyogamu parliament yabasasula n'omukazi yaleeta ekiteeso nti babasonyiwe n'afuuka minisita tubakuteko mu bitya ago n'amazzi whoever is fighting sponsoring this Bukenya kano ke kamwe kano ako kano n'amazzi ako kakosebo bukulu Tamale kakati Bukenya ye yagenda eruzira kuza kyogamu yiti yali muntu anti bano bamusalya amagezi the moment Bukenya was arrested but basibwa babekoze kutesa went to the door nakola argument naga nti ayigigiza office ebiramu basatu mulimu babiri nuli ensonga etumira bwe muntu wala ku Bukenya tekyakola ku Bukenya kyagaana yina akirira kula yagwa mu kwezi mu kifuba namukulisa sibula yagenda luzira ye ko batwaliriza Museveni yamujjayo gwe yali avuga bw'oba tokolangako nabo bano bana abasajja from Monday embalaba mbakwata every day nabo basente ngo abo mbakwata buveyo bwongere buvume mvuba bere mbujje no abantu bagulira obutambi bwa ago n'amazzi. If you are fighting this woman because of political reasons, use a political approach kuba temusobola mujjayo era nabagamba n'abasiyezi mwebali abasiyezi nabaga nti omukazi ono muvuma wa bwerere ekiteeso kiyisibwe kitya mu parliament private members bill yinejja good yaleta basalirwa era nabagamba
nti nabagamba nti ono mukazi simulina gundi kakale kankubule kati yadde basekikubo n'abasonyiwa n'abatulawo n'ekifo ewobayinza okutuula n'abantu babaka wa parliament ate kati yatambulanga eggwanga lyonna yalitambula nze nagenda neweni mugamba nti mwanyinayo yowabinga inflated bakukube nga buli omu yenna ayita sekandi tebamuyita ayita kadaga era bamukuba ayi period katagaba nawe ennaku yambala eyaffe wagireetera mu motoka eyo tugireetedde ku boda ate okyajjayo omutwe musajja mulenzi gwe nono kizunza olukwa kyasokola okusokola abantu ne mulemu bajja kudduka balina kwewasiza mukulu Mirundi bino ebyo ndaba biimplementinga ne sente ne bazifuna lwaki service delivery mu bantu yo tebagiimplementinga nga budget bwegamba era nakugamba to the current parliament under Anita Amongi the downfall of Kadaga was well calculated by someone who is unpopular, and though he would use the parliament to become the president of Uganda mbubayitemu parliament yagenda nga akuba abantu abakuba paka lo yakube mmandu tubali mujiddamu. It was going to change the way you recruit people in a state house. There was no way a man with my character would be taken where there is omukani akubantu mwakole nsubite mwambala ntomutajja kuniyamu ayine emisango gyagini munzi muje waba mweleze kazunzolo twe ndiye nchaje tutule ekyankwanze nali situlikirayo walijja kutulika ne bagamba mungende wakalugira ndi company advocates enkoleddoje ninjushuba nabo nali ngenda nabo karakita yange mu mujimanyi ndishubiriye kimishubiriye kibuzisana Mirundi sana bamuyubiriyetinga. Did you find me on the street? He must go back as a district. Did you recruit a district? Lwaki omukazi omukuba amagulu muleka agende gwabasa mulema banyijogo mutwe eribaniesha kubamunia kuluno mwani kubanga babadde koloma nga bali kubya budget kati ani akuba kino nti ono omukazi gwe bakuba naye tosobola kuba mukazi nga bwe nakugenda nti omwana ng'oyagalamu omuwala ne bakola omusango gwe gumu gwe highlight bano abalaze bafuna as opposed ku Kadaga ezaaliwo Kadaga nti bye yakolanga ebyenkana ono omukazi ndaba spending nnyo what was the percentage of increment from Kadaga's expenditure to now putting in consideration inflation kati bolaba ataba ago na amazi kati bolaba ataba buloga na amazi kati bolaba ba driver amazi bolaba ba driver baba kwa parliament nga boti bakuwa ne sat zikutuseva I don't know whether these are parliamentary workers bali individual ndoza banu baba wa send kankubuli beto baba tumizi nyuba free. I've told you men actually cannot talk ani tebabuza if we wanted to know obusungu abasajja bwe bayina nti gwe mbalaba wali wendi enkoko n'ebigenderako ng'omugagga bw'abeera n'azimbawo omusajja ayingira bwogo n'ali enkoko ye nga aladisi abeera ate n'abaserikale babiri nga ziriisa embwata ziina afuna sente mukabo yabiri n'abaserikale aladisi tafuna emu kinaana kati ezange 1.7 buli lwezifuluma nsasula bwebaguli embwa zange basasula amagumba ate ewange zikolayoki you tell me kyenkola mu 1.7 enesuti egula 1.7 nedasibu kakati engato ya 1.7 nswaswa kakati bwembulya kyezikola ewange kibula nkayita kasimu bwengosasula waliwo bajja amagumba g'embwa mu nsi ne baga nti eri advisor wa president mu nsi ayina $4 naye kati gwe bolaba bano nga bafuna biliyoni zino emani wudidi propaganda nti omwana omugezi w'omulabira bw'omukwasa $1 amusuula ow'ekyayi nti nange munimba $1 ow'ekyayi nti mwana bebi omuzungu omwana akomirako naye $1 ow'ekyayi Museveni ampadde nnyo nagamba nti president alimba yalige nti hereby dump you say hereby appoint you appointment means privileges waliwo akawala nayegundi yagusanyukidde mwana nalinka kutte ettayi Bukenya yasanyukidde omuli nalinka kutte ettayi n'akamala bumazi nalinka yodde ettayi agamba you don't understand your argument
nemugagwa koma mumeka go washamanyi oli wa area 28 million annually zitegezaje milioni 28 omwaka bozi dividinga abasajja bajoga abaana babanabwe abasajja batujoze banyaffe basula bakokolima nawulira zino nafuna lwaki omwana wa muno tomuta nomugindire dda nakakasa nti temulina kyemuwadde neweyiwa koma omulimba yipulitindi nti mulina kyemuwadde nga tewali n'amafuta nze ngagula neweyiya n'amafuta nze ngagula kati mumpadde ki bano abanaku bano ababbi emotoka eziri ewange tozirabayo nziraba njagala yusinze nzijamu mutwe ku lolibulo endereye muzeeyi nze yusi njagalakoki nti yusi can keep me nti ofiisi enene omutalikannebibagijjawo balina biofiisi ebinene omutalikantu namagamba abo abalina biofiisi binene kukigidomu eryo geyeena baalitimba sitaani atimba egeyeena nga wali bwafudde notuula ngo mugeyeena ate balina operations funds bagwa ludda wabbo ofisi ya president nalitemye saali baddeyo nze seeriba nina abaana 84 nga Museveni antuuza 1.7 nkoleki abaana bange babbe tebasome niwo busente butono nyo president yakimanya nti oyinako baana abawera and he has powers okwongeza omuntu sente kubanga Bukenya wagamba agenda kufuna milioni 15 humble him humiliate him throw him on kasasiro so that he comes back omuzimu gwakitange gunkimayo mu president's office omuzimu gwakitange gunkimayo baba naye bamujogeddemu omanyi nti obudde butuweddeko pulogulamu bwenyuma obudde bugenda kibabuulira ndikana katabana kawandika ne mbagamba don't blame the speaker NRM yesinzamu ki ababaka abanja NRM kyetagala kuyitamu tekikola tekiyitamu nono omusajja basaalirwa naye era ne bwe yali kireese nga ye naali mutekyetaaga era tekyalikoze ekyandiiseemu kakati waliwo possibility abasiyazi bakugamba obukazi bwonna obuli emakerera obusiyazi buwabira abasiyazi I cannot do nakino kisentongo kimaze hafu masegundi nakyo kiri kyabasiyazi balowooza nti etteeka ly'abasiyazi will bounce back with a new speaker kati bono likomewo noteekako ebisajja ebimu bibigobe diguli baziyiteyo Nobel Prize obagikuba bagiyitayo ekisujja ekiri mu makiriniki oba kyekiri ekyo kisentongo nekiswaza ne university nga hafu nagisi hafu brain omulungi omulabi